musawo yaffe ey'okubiri sirina mulala abasinga bamuyita commissioner abalala bakyamuyita RDC abalala bagamba bingi kaŋŋambe naye nga ndi naye gwe kyonna kyewandyagadde solonga azi omuwadde ebitiibwa bye byonna era naye tabigaana sebo tukwaniriza mukama wange mukulu Fred Bamwine abuuza ku balabi baffe aba KTV then oluvannyuma ate tweyongereyo. Neyanza mukama wange njagala kutwala mu gusekono okulamusa abatulaba n'abatuwuliriza aba ku TV yaffe n'enganzi KTV ate n'okubeebaza nammwe aba KTV ne management ku programs ennungi zimuleeta ziyamba okukulakulanya eggwanga lino. Bananga batulaba n'abatuwuliriza nze Bamwine nkola mu office ya president nga commissioner alabirira ba RDCs. Njagala kukubiriza mwe n'abatulaba n'abatuwuliriza nti kati enkuba etandise kutonya. Olina omusiri gw'emmere? Nina omusiri gwa lumonde. Lumonde ogw'okulya waka n'okufiisako n'otunda bibiri. Mbadde mmanyi nze engeri gye ndi wano omulabirizi gy'abikola byonna Bishop Kigaana nze nina kulima yakulya yokka wali ebyenkulaakulana binaava eno. Tukyakola kimu kyokka. Tulima eyokulya n'okufiisako n'otutunda. Naye njagala kujja kulambula olumonde oyo mulala. Ojja kujjayo? Kale ate nnyinza obutakwesibaako gwe gwendaba ku paseidi abongeramu ekirungo wali mu mukozi ako tokabagambye oba nkoze bubi okwogera nti connection ku paseidi ogirina nnyo y'amaanyi abantu okwongera okufuna obutale bwabwe. Nti tulina tufuna obutale ebintu byonna bitufulumya mu ggwanga. Kubanga ekyo nekyali kizibu kinene okufuna katale naye kati obutale tugenze nga tubugaziya twandyagadde lumonde oyo yayisange mu katale ke London. Katale ke USA. Nga commissioner mu office ya president avunaanyizibwa ku RDC ate nga basaale nnyo okubeera nga batunuulira obutebenkevu obw'eggwanga Uganda. Abantu bali eyo abamu bagamba wakati mukulayira ate lwaki road blocks zisusse lwaki enkwata y'abantu twandibadde mu jubilation twalabe n'amawulire agayitingana awo nga gagamba president lekeraawo gende nnyo mu mipate kakati ddayo kewaka embeera eri etya security wise nga twolekera okulayira. Naye gwe atalina musango lwaki otya kuyita ku poliisi? Lwaki wanditidde kuyita ku poliisi? Nze atalina musango. Oba poliisi ebaako engeri gyekwatamu abatalina musango. Kubanga mpulira bayoola buyoozi. Naye Abannayuganda kinjagala kubanenyamu bunafu. Security system y'eggwanga ngabo yazimbibwa NRM amaanyi gaayo gali ku kyalo. Foundation security ya NRM is in the people. Omuntu asookerwako ku kyalo tulina secretary wa defense. Chairman waffe bikwerinda ku kyalo chairman w'ekyalo. Bwetutyo system byazimbibwa. But buli mwaka gw'ebyensimbi nga guno ogenda kuggwa government ya Uganda eteekamu sente era parliament neziisa ez'ebitongole ebikuumaddembe kituyita intelligence services. Kati omulimu gw'ebitongole ebyo munene naye mutono. Bwakeeredde kutuusa bwazibidde Bamwine yatambudde n'ani? Yatambulidde wa? Yalidde ki? Alina planning akola ki? Kasita wabaamu obubonero obulaga nti Bamwine oyo wadde yakedde ng'agenda KTV naye alina abantu babadde asisinkana wansi awo nga yafulumye
yabonga tutubala mu program ye wadde yabadde agize TV naye nagikozesa nga kava so ffenna abali mu lujjudde public life government etulondoola ffenna miliyoni 4 n'ekintu abali mu lujjudde public life government etulondoola kulaba tuli bulungi oba tutuli bulungi tulina obulabe bwetwagala kutuusa ku naffe oba twagala kubwetuusaako kasita wamawonera kabonera nti wadde tuteekateeka okulayira naye nga bayibuli bwegamba nti abaana ba Katonda baali basanyuka nga bazina n'abasitaani bakola ki baalimu era wano balogera ntakalina 2 engero ngozimanyi nnyo otega nga kalaba engero ngozimanyi nnyo so ab'ebyokwerinda bakola mulimu bali ku mulimu gwabwe ogubasasuza so tetulina kubatya kewatandise nako gwatalina musango otyaki omulimu gubakola gwe gubasasuza gwe gwabawandiisa nabo kabakoleko babadde balyaza bwereere nabo kabakoleko tugende kati ku nteekateeka ey'okutandikirawo wennyini protecting the gains then tujja kumaliriza neneteekateeka gavumenti erina pulaani ki ku Iran ndabye amafuta gatandise kati mpola mpola so nga ate n'essuubi ttono nnyo terinalabikako eryagune tutandikire wano how are we going to protect our gains mu kisanja kino wakati nga twetoolodde entalo bannaffe balwana Congo baani kati yiyo twafunye muno olutalo oluli international ennyo n'ebirala tutenga ne bannayuganda mwabasitukiddemu streets chwe era ndabye wana amawulire abasuubuzi bagamba nayo ba tebandikomyewo ate nga be bamu kubakulemberamu abannanyini maduuka okugamba nti baveewo ne kati obwavu bubalumbye n'ebirala byonna tutandikirawo mukama wange tugenda protectinga oba tugenda kuziruzinga kuba mwatandikidde mu kuvumula abantu ku streets nze nandyagadde kana kantu kamaleyo protecting the gains as we make a qualitative leap into higher middle income status. Kati ekyembi ffe tukoma wano ku protecting the gains. Nga letunulidde engeri we tugenda kuyingiramu wali. As we make a qualitative leap into higher middle income status. Nti tunyweze bino ebituukiddwako. Tubikozese ng'omusingi gutunaasinziirako okubuuka tugende mu bulamu bulungi mu nsi ensuubizi eya $9,000 per person. Kinasoboka kyaggwa nga kingi $9,000 ate kingi kiri kiti kubanga gains zino gwe guba omusingi kutuuka ku kiri. Singa omusingi tugubaddewo wandigambye ennyumba tunagizimba tunayimirire eno nze ziriwa ekisooka ebyokwerinda sikuŋŋamba eza road block wano a foundation and farm security ekusobozesa pasita n'abalala okukola emirimu gyabwe nga tuwali babakubye ku mukono. Security. 2, population. Eyambirawo eyo kiteeberezebwa nti by 2040 tugenda kuba miliyoni 10. Kati mu 10 z'abantu zibaso factory za soda maker singa buli omanyi wakacupa kamu tuba tutuuse mu factories nga 5.
abantu kitegeeza market. 3 science led economy. Enaku zino kulwa office eno I've almost visited the whole country. Naye bwogaba edda baga nti sciences ngumu. Naye bwogenda kulaya mindset and shift. Buli mwana yena agala kusoma science. Buli muzadde mwana we science. Era bwe kiri kati. Science led economy. Bwe tunaasuula ennyo artist tetuubeemu ntata. Wangi. Awo katono nnyo. Nsi ki gy'omanyi yali ekulakulanye ku lwa arts. Tendensi y'amaanyi bagiyita kirimaanyi ku lwa arts. Be ba accounting. Ate aneeganyi nti ba accounting. Kati bana accounting ebitaliiwo. So we need these ones first. Kati gwe nga tunaba okunoonya ani anaagabula emmere. Emmere ogiina. Sokoteekewo emmere. Tekigenda kwongera kuleeta mukka enjawukana bwe tunadda kuba abasomesa mu balowoozezzaako temwabawadde kati ni baali baagala 100%. Era mu bajeti eno twabongedde. We are mindful about that. Twabongedde. Ekisaanidde banaakisiima. Ekisaanidde mu nsi tikiriyo okuggyako mu mugulu gye kiri. Naye wano mu nsi muno tewali kisaanidde. So bakkirize ekyo bagende nakyo mu maaso. Then 4, attracting industrialization and manufacturing. Nze naawe tumanyi Uganda bwe yalefaanana. Naye essaawa eno bw'olaba amakolero factories ne industries ebiri wano. Omuntu by 1980 teyalowoozangako kino. 1990. Naye kumpi almost 80% mu bintu ebitukozesa mu maka byonna bikolebwa wano. As we speak today. Kiki ekikyagaanye ku side ya textile? So tugamba twongere amakolero gabiri mangi. Awo kyogedde sijja kubuuzaako. Twongeremu. Mugenda mwongeramu. Kubanga government namuno era twakitaddemu. Nti tweteekwa kugenda mu maaso twongere obungi bw'amasanyalaze. Kisobozese buli muntu yenna ayina kyagala kya production amasenzi nga wegali ate nga siga buseeri. N'ate raw materials abalimi bakaabye nnyo bagamba eddagala mulyeddize balekeraawo okufuna eddagala ery'ebicupuli n'ekirala lya bbeeyi nnyo. Lwaki temukikola nga bwe mukozeeko ku mafuta waakiriko? Kuba kyemmanyi amafuta singa temwagalina by this time singa gali mu kanaana. Naye eri mu nkole gyenvu bagamba nti bugubugu si muliro. Akwata empola atuuka wala akutwala ekiro akusibira y'amenvu omusiima bukedde. Atwala ekiro omusiima bukedde. As late as last year twamaze kulonkinga manufacture fertilizer factory wali jo kosa jo nawadde waliwo kampani y'aba China bagiyita Noland ereeta organic drugs, herbal drugs nga za bulamu bw'abantu naye nga bandyagadde factory bagireete wano ate ekole ne agrochemicals. So amakubo gonna tugayina kati tugayingiddemu ng'ekigendero ekikulu almost buli kimu tukikolere wano kireete emirimu kisasula emisolo bagula amasenzi gaffe gano amazzi ate byonna twabirambika muno. 6 education. Education tuyita change of curriculum. The new curriculum introduced. Yes. Nti omwana wanaaviira mu ssomero wonna
abaako ne kyasobola okukola ayina kyasobola okukola ekimubeesaawo mukigoberera nti bayiga bulungi si kuyisa bivulu nti ddala banaasobola okuva bayinza okuba bajja eno muffe abaasoma edda ne mubumbira ekyakabi ne mukolera ekiri mmwe nga mumaakinga bumaakinzi ate supervisor we n'omusomesa we ono akiyitawo practicals zozikolerawo but you see ekintu kyonna ekitandika tikisobola kuba 100% correct naye at least ekuba oli tukutte tiyeryo 7 kwekula nti amafuta gaffe bweganavaayo which you expect this year first oil production tukole gaali y'omukka tukole emeeri baziyita meeri mu Luganda ebikumazi kati ebidyeri tuwaliwo nsonga lwaki otambuza amafuta gajja mu Mombasa nogatuusa Kampala nga gali ku luguudo kaleete ogatuusa Kisumu ogayingiza amazzi geesange wano Port Bell simple ekutulirekire ab'emmotoka 2 standard gauge rail line ku standard gauge line kwoba otandikira commissioner katisooke tukolemu ku nsimbi katono nnyo nkyali ne commissioner Fred Bamwine ono nga advisor nnyo wa president ku bikwatagana ne RDC so nga ate musaale nnyo mu kitongole kiri ekya PASAID ekiraba nga eggwanga lyongera okufuna obutale obw'ebyamaguzi ate mulunzi mu kibuga mu Kampala teeka kugenda ku YouTube oteekemu Bamwine farm kyanjawo katukomewo tovaawo kale ekitundu ekisemberayo ddala ekyessaawa yaffe eno ey'okubiri eya program the Springboard olunaku olw'ebbalaza ndi ne commissioner Fred Bamwine twongera kuba torch butya gavumenti bwegenda okutambuza ekisanja kino wakati ng'etambulira ku mulamwa gwayo ogwa protecting the gains. Commissioner yagambye mulina kemutasoma kemutamalayo eri wansi naye nga gyekali akatuwa essuubi ery'okukwanaganya n'okunyweza bino byonna tulabe ng'ate tuyingira mu klasi endala ensukulumu mukko gye tuyita ensi ensuubize. Tubadde tukyali ku kintu kya kulaakulana na tutuuse ku page tutunuulidde education katubadde tugenda nti okulima okwo ne mu Kampala tusobola okukoleramu na buli wamu wakati awo twetaaga ogatteko ku sente za PDM. Zisumbuye nnyo Kampala okusingira ddala mu byalo ziyinza okuba zitambuddeyoko kale naye mu cities sente ezo tezitambudde bulungi. President yazongerako n'ayongerako 300 million. No kituufu manyi government bwebe designing projects zaayo etunuulira ggwanga tetunuulira kitundu naye during the implementation womanyira kino ekitwaleeta mu ggwanga lyonna kikola oba kiina mu kuwonyera kati juzi president bwe yabadde alambula PDM nga bwetambudde kyazuulika nti sente miliyoni 100 mu bibuga ziba sente ntono wadde mu kyalo kati emiruka egimu gyamala round esooka ziddamu gwakubiri naye mu kibuga kati kangeze nakawa wano tulina omuluka baguyita Mutungo parish edawa nti 14,000 era mpula Mutungo wano Mutungo kunya kati ojuwa miliyoni 10 ku bantu 14,000 wayitaaga emyaka meka kuba malayo kyovula gavumenti yataddemu jiya negamba yes PDM is a silver bullet naye katulongoosemu tutya ab'omu bibuga tubongere bafune miliyoni 3 nti ye waliwo ne kategori endala ezitaale babibuga boka cities
nti waliwo nebitategereka ezitali groups zitamanyika nti zeziriwa abakulembeze b'ennono tebaalimu. Agamba PDM yabamufuna mpola. Naye kati tugamba kati butubanga tugamba as we make qualitative leap into high up middle income status twetaaga abantu bonna miliyoni 25 abalina emyaka 18 agenda waggulu bonna benyigire mu nkulakulana y'ensi eno bonna. Naawe kati ntuteekamu abakulembeze b'ennono ntuteekamu abakulembeze aba local government LC1s nazo tuzaali mu programu eno ntuteekamu abakulembeze b'amadiini bapasa kiganda tutwabalowoozaako naye kati kati akantu kaabwe twakataddemu nabo bakakadde kubanga nabo balina abantu formula tenavaayo formula zezaabwe tezinnavaayo balina n'abantu what we call muzungu tukiyita benchmarking. Abantu abasinga obungi bw'aba talabyeko takkiriza. Era wano mu Uganda amaaso gaffe gali mu ngalo. Kati tebalinga ekino ekya Bayibuli nti balina omukisa abakkiriza nga tebalabyeko. Kati tugamba nti pasita bw'aba alina abantu bakulembera kiba kikulu abeere ne projects ez'enjawulo zasobola kubalaga nezikyusa ku bulamu bwabwe. Era ekigendero kati kya gavumenti gurupu yonna ey'abantu twagala kugituukako kubanga twazuula nti Abannayuganda bayiiya naye kibadde kibabulamu cheap capital esente ezitali expensive. Ate ekyokubiri ky'abantu kibatanyumirwanga wadde ne sente ziriko amagoba matonotono naye tezidda mu gavumenti ng'ate za bbanja. Bbanja lyamuluka zidda kumuluka abalala ne bazitwala. Yes, banka yammwe cycle. Banka yammwe tulina ensi zitwali twenkana nazo nezisalawo okukulakulana zo zakola kyebayita village banks. Kati eno twagiringa parish bank. I can assure you emiruka ejinaaba nga girina abakulembeze abalungi in the next 5 years ojja kulaba how many banks have come up from parishes. Kubanga miliyoni 5 buli mwaka nga zigenze mu muluka guno jukira zibeera nga zizaala. It means in the next 4 years almost every parish will have its own bank. Kiyamba abantu okwewona kugenda mu kiba kiyite mbaata mpozi okugenda ku mbaata okuteeka ebintu byabwe ku mbaata. Because you have cheap money. Toliwa kibagenda okuparedinga mane TV mane kino. So ebyo byonna tubilowoozezaako kubanga twagala ensi yaffe ebuuke. Banking sector temuginafuye omusolo negwetoolako. Banka erina baayo si bana batono erina babinyonkoondo bayita munyonkondo abaamalayo. Yes, then still within the same program kuyamba ono mufuna mpola twateddemu ekituyita agro processing and visual value addition nti buli kintu kyonna ekitufulumya mulina kigattako omutindo kisobole kuleeta kasente akakola ki akawera akegesa. That is the way we can develop as a country. Akadde katutwaliridde tuyiseemukko katono nnyo kuba bagamba mmwe waakiriko era mbuulira gw'oyita naye mwe musobola okumanya biki ebiyinza okuba nga bigwawo. Twetegedetekedde tutya ekya Iran katono nnyo Munnayuganda muzzeemu essuubi kuba kati bwawulira nti ekya Iran manye abantu abasinga obungi baagala kubalimba batutiisa baagala kubalimba birimu ne siyaasa
twakulimba olutalo lwa America ne Israel na Iran nti waliwo olutajja kukosa n'obuziriba ziri ensenene bakugambye nti ekyondu ky'Abawarabu kyonna tiwaliwo bunyonyi ebuuka eyamwe ebadde teyitayo abaana bamwe tebalinya genda kata genda Dubai genda luddawa bakyasobola so all those are economic effects olujja kutukosa in one way or the other so tulina kukyeteekera ekyokubiri mafuta Iran yebadde tugabirira ffenna kyova enaku zino egamba tukkiriza bwega tegayitewo gano tegayitawo naye nze ng'omuntu ate ndi musanyufu kubanga ejjoogo lya America nalyo ebadde liyitiridde bo baali balina endowooza nti batta Kamene yatola nti olutalo luba luwedde kumba abantu beeseetinga waffe mu nkwere balina olugero nti oli bwakusinza maanyi wakiri mukalabuleko omukuba ekyobunafu mukalabuleko bw'anaaba ng'anaaba n'alaba ku nkovu naye gwe nalumbye tawena so nze ndi musanyufu kulaba nti Iran wadde I know America will defeat it naye nayina kyekozeewo era nawakati bijja kuba bulungi even the amount of money they are spending now it wasn't expected but kigenda kuba kyakiyita mu lujja so it will affect us but ekyomukisa omulungi Uganda ekyenjawulo kyeyina wajja kubawo kye bayita imported inflation emiwendo kunaabuuka kulwa amafuta kubanga gajja kulinya naye ekyomukisa omulungi ekituyina nti kati ng'emmere ate eyo tugikolera wano kati ensi yonna ng'eyina emmere ng'egyeyimira tejja kukosebwa ekiyitiridde but the consequences and the effects are going to be there naye baani bakwano ba America nammwe muli bakwano mbatugambireko mwatugamba nti mwenna muli bakwano b'abantu bonna America n'abalala naye ejjoogo ali buliyitirivu naye ajja kuswala tayinza kulekeraawo kati akibuukiremu wa n'aswale ejjoogo liyitirivu ensigaze eddakiika 3 komishona kitegeeza ki ekyaba patriotic officers okubeera nga baweereddwa ennamba oli wa security sebo era buli kimu waŋŋambye mukirondoola mukitunuulira kitegeeza ki eri abali mu gavumenti eri abatandise okufuna ennamba eri ebibiina political gundi yonna eya Uganda wetuba tumalira awo muzeeyi General Muhoozi yayongeddeyo paka ku 2 ndaba wano Mr. Frank Mwesigye ye yakomplitinze gundi PO020 Franka Tumwesigye uno PO013 endala zo baali baziwaga bagabadda kinamu amakulu oba nedda ebyonyingizemu ebyo si byange anti oli RDC bayinza okukola ebintu nga kubanga eri pressure group n'ebyekola byabyamu tebiri national tebinayingira eno wamu group tibiri national mbale manyi naye wandyagadde ku namba eyaki PO patriotic officer commissioner Mulamba commissioner wantadde nnyo wansi kyogamba aba patriotic officer kubanga nze obuvunaanyizibwa bwange nubwaba nga wali wa NUP obuvunaanyizibwa ku buli omu PLU NRM DP ani nga gavumenti kasita pulezidenti yayitamu yafuuka wa bonna
kitegeeza oli mu buweereza bwa bonna. Era kati lusaawe no mu Uganda President Museveni tuwali wataamu akalulu biri byaggwa. Basiibule abalabi bange. Abantu abana batuuliriza njagala kubakakasa nti bunaaweebwanga akadde kujja wano nja kujjanga. Amiina. Kubanga nze nyina essuubi nti bwe tuba nga tuwayizaamu n'abatulaba n'abatuwuliriza okuli awo wandifunamu kimu bibiri kiwadde tomanyi. Kubanga okuyiga tukukoma buli lunaku waliwo ebipya bibeerawo. So nja kujjanga naye ensonga eya attitude to work njagala mugisimbeko amanyo. Weebuuza olwaleero obwakeeredde bugenda kuzibira kiki kyokoze kireeta ssente ku mmeeza emmere ku mmeeza ne ssente mu mpale ng'omuntu. Kati ffena bwe tunaaba nga tulina ebitukola ntubigatta kibayita aggregation eggwanga lijja kutambula. Era ndi omu ku abo abatabatimaye wadde bino mbirimu naye nze nunda enti z'ekiyumba wano kyanje wano nkalabyekaawo. era bw'ogenda ku YouTube n'oteekamu bamwine farm ojja kugiraba nokyo soogera ebintu ofunamu ne sente sente zokka ntunda mata ninganywa nintunda obusa nintunda ekijimusa bakiyita biogas ninfumbisa omuliro gwe bayita biogas okufumba kwa buli kika kyonna. Security light biogas buli mwezi ninsomesa abantu. Kasita commission ojja kudda gwombuuziza nja kuwa akadonze ndaba producer nga ngamba haza ate Pashures kiri kitya kale baleka tugende mu Pashures Prayer Mountain tulaba ate ebiri mu resurrection camp nabo bagirina naye teweerabira crusade yaffe olwaleero eyingidde olunaku olwokubiri ate nga ne conference ebulako eddakiika 9 etandike sambyako wali eri ku Lwasa stage Kazinga Funeral Grounds Makindye mweraba.